Namugamba bwoto bw'oyogedde nangamba ekyange kyakwa n'okulwana twalwana n'okulwana mulwana bannaki bamenyeko mwagala okulwana ddo twalwana twasibira wa chairman enkeera chairman n'agamba omu ku ffe wabeeka aleka munne nemuga ekyo mukisa omungi yazadde awo ne ngende wa maama nembeera wa ewa maama nengende wa maama netandika okubeera eyo ate ndo owulanga message zajja eno okumpeereza eri ngero lyajja n'akigamba maama natwalizamu ebigambo byabasatulula Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale ekitundu kyaffe ekyokubiri tuli ne Nankabirwa wano. Nankabirwa ono yabeerawo nnyo Nakafu. In fact nze yandaga Nakafu bwe twajjanga amazzi gabasibitteyo nga Nakafu alina olubuto olwali ya myezi 8 ne wikisi ezigwamu paka lwe yazaala twayina mu ddwaliro kati mwalinga mu mbuuzi alagaba nyagala obba amawulire era nga mwala mu program yaffe yasooka naye yafuna olubuto ekitegeera yawaaka yaddamu n'afuna olubuto olulala emboozi gyagenda maaso n'okubanga ate atunyumizaako mpola Desonko Muhammad tukola airport pickups tambula naffe munywanyi bwoba tamudde naffe automatically obanga donate nze kuba tufisa amafuta aga gatuyambako kubanga tutuuka eri omuntu yeetaaga obuyambi ne programs endala ze mulaba tukola oba kitegedde bulungi nnyo ndine Angel Marina Maira Angel wano ku kamera suplex gym ensonga mbadde ngambiranga nakusomwezi 23 ku Rest Garden zayo boyogerere wagenda bawa Mr Kampala oba kitegeera bamwita Mr Central edda gwaitanga Mr Kampala bodybuilding mitwalo 2 okuyingira ordinary ku Rest Garden ze boyogerere Betty Saturday Beauty Studio abasangiwe buloba ku nsonga y'okunyirira makeup kupangisa gomaseze mikolo ebifanagana ko ngebyo enamba jala mu squeeze back erike ebintu bya salon makeup and something ye namba ya Betty Mukoneko ne obo yagala kuyiga ajja kuyigiriza tumina ku bantu bafa abali ebweru w'eggwanga mwenna program eno njowerezaako bakadama n'omwana ow'obuwala kitegedde laba emboozi eno ojja kugifunamu ekyokuyiga ate nga bw'onyumirwa kitegedde tumide ku Madam Coleman yanchawa naye ndi eno mutabani w'onkumisi nga simanyi musango gwe nakola senga wange ombwati awangalira mu ggwanga eri America. Oli awo Nankabirwa. What went wrong? Twagala otunyumize kumwaberanga Nakafu mulimu naba mikwano nga tuleeta ebintu mubeera mwenna musula ku buliri bwe bumu mulya mwenna kiki lwaki mwayawukana ne Nakafu? Ekintu ekyo okwawukana ne Nakafu kyava ku mukwano gwaffe ge twali naye kale nga neighbor. Twali nagenda lunaku lumu ngali Nakafu amaze ozaala omwezi gw'okuna ebisero twali mu Easter. Maama w'Entebe nankubira essimu nga mulwadde ate nga maama taswalekawo bana abato nti oba akole ki yagende. Maama w'Entebe n'asindika ssente n'angamba akole ki ogendeyo muyambeko ngende muyambeko era bwe nagenda namala ennaku zaali nagenda ku Easter kwennyini ne mala ennaku zaali 4 n'enkomawo wabula okudda mbuuza Nakafu osiibye otya takola ki okuddamu tanziramu nga nsirika nga ngenda mu nju nga babaako ankubira essimu nga ngamba jangu wano nina kye njagala okukola ki okugamba nga neebuuza nakoze ekyo omuntu gwe atayogera nange. Neso baliwo emmere gye yali ampadde embungi twalire maama Nakafu oli yakuyita yampita maama omuto nange agitwalire maama wa agiwe batoobo onze kale ne ngenda n'enkomawo kati era nga ndaba Nakafu kale nze tammuka ne mubuuza kikimbu tewali ne mubuuza kiki nga ye tayogera kikoleze ki kati ono nga ate ndaba ayogera nnyo n'ono eyali mukwano gwaffe nga ye ayogera nnyo naye
nenga gotayogera nnyo naawe. Aha. Nenga nebuuza kiki. Katuna ku lumu nkebera engoye. Bino nga byonetinkula nti oba nogerunonyanga nga kungengezi mukale zakukula. Ezizo. Eza baby. Engoye za baby wa Nakafu. Aha. Ne mubuuze engoye z'omwana kinki mbisi. Nanga engoye tezikwatako. Ne muga kati gobo ogenda nyumira nnyo ng'omwana yamaze osika empewo ng'akanudde. Nanjamula ngamba fa ku wuwo. Kedo woma gye wamutwala. Nemuga Nakafu boto botandise okola ki? Okunjogerera nga reddo okimanyi nti omwana nakola ki? Yafa. N'agamba ebyo bibyo. Nensirika. Tuba tuli awo waliwo omuvubuka bali bamuyita Owen. Omuvubuka nga awo bennyini nga bano Lydia n'oyo muwala nga batandika musimanyi Owen yatugambye omwesibako. Konze Owen kati nendaba Owen nga nabo bakola ki? Webali ne mugamba Owen ebintu byatandise ofulumya mukamwa lwaki tewangambye gwe nga ggwe n'ongamba ki ekyaliwo. Owen nangamba bibadde sinakola ki? Sinabbi bagambako. Bano batandikira okuyomba ne mugamba kati Lydia ekitegeeza nawe oyagala nkuvire mbone bwogenda ready nawona kinali njagala kyakola ki? Kyaggwa. Ne mugamba boto bwoyogedde nangamba ekyange kyaggwa n'okulwana twalwana n'okulwana. Mulwana banaiki bamenyeko mwagala olwana. Okulwana ddo twalwana twasibira wa chairman enkeera. Chairman n'agamba omukufe wabeka aleka ki? Aleka munne. Ne mugamba ekyo mukisa omungi yazadde. Awo ne wengende wa maama nembeera wa ewa maama. Nengende wa maama netandika okubeera eyo. Ate ndo ulanga message za Jane okumpeereza eri. Ngero lejja nakigamba maama. Natwaliza mu ebigambo byabasatulula. N'agamba kati maama mwennyini waliwo yali mukwano gwa mama wa Lydia. N'amuyimiriza n'amugamba omwana oyo ffe twali tugenda kola ki? Musobola. Olw'ensonga ffenna twali tetumulaba baganda be tetuliiwo. Ko maama lwaki mwogedde mutyo? Tisha ffe omwana tumumanye eki embeera ze. Namubuuza ye aliwa. Kati maama yali yabagamba mbu yandeke eno naye timbeera naye. Naye ate maama ye mukulaba nga nzize namugamba Katonda wensi we n'emukuba alimala n'akola ki? Nadda gyendi. Kati lunaku lumu era nzije wa mukwano gwange oyo. Waliwo omwala gwabadde ng'abeera naye mu nju. Omwala oyo nga mpita kuba omwala nali mpitawo naga nze sitambula n'abasiiwuufu nga bannyaabwe. Era nze kye nakola eyo bingi badde mayi binaaba bitonotono naye kati nga story short okutwalize wamu kati ebigambo bibasinga okubaawula. Bebyasinga otwawula. Buli omu nadda n'abeera nga ali ku bibi. Kati oba nze ndi byange naye ali ki? Ye wanalaba nti nakye nakola. Naye mukwatagane since kati like mwamanya buli omu ensobi ya munne musobola osigala nga mwebuuzaako nankubadde muyinza obutaddamu kubeera mwenna. Anti kati yakikola okutwawula ye yadda wa bbaawe yaddeewo wa bbaawe. Gundi yamala naddayo ewa bbaawe. Ye yamala n'akola ki? Kati okitegete nti ebigambo bibali bingi. Oli abakyankana n'amaana amuvinga ona agenda ne musigala nga buli omu teri akola ki? Ne mwebonge kolere mugambye akunonyeko n'akunoonya. Akwatagana ne munne. Si akunonyeza n'akuleeta. Era nsanze ndi mukuddayo waka. Bambadde tuva eri misomo. Nsanze n'akali. Misomo ki egyo mbaddeko? Era ojja okusoma ku HIV. Basomesa nebikoma oba basomesa mina mugenda ne musomesa abalala ki bakiti? Basomesa kale nebikomaawo sigamba nti kale tunatandika genda somesa balala. Naye bakyatugira bakya traininga. Kati balina interviews bagenda otuyitamu okugendanga buli mwana bamukubira simu n'akola ki? N'agenda interview ezo then awo muvane mulyoka mutandika. Kati goyina olubuto bakitegeera nti olina olubuto. Lwadde bakimanye era ngenda mu misomo. Kati bakuwadde bukodyo ki bw'oba ng'olina olubuto because omwana abeera munda bagamba yaba talina bulwadde. Bakuwadde bukodyo ki obuzaala omwana yalemefuna bulwadde abeerewo nga mulamu. Anti era bakubiriza gy'ojja eddagala. Oba oyagala omwana abeere nga musayi gufaanana. Abakubiriza noba ng'omira ki? Eddagala bulungi. Ng'omira bulungi eddagala. Awo omwana toswa musiiga. Bagamba omuntu alina obulwadde talina yonsa mwana. Bw'obanga buli waggulu
toyonsa nga buli waggulu ekinene ennyo okoma ku myezi 6 omuyonsa emyezi gisigadde n'okola kino ogireka noba ng'omugabirya bugabirizi awo tabufuna naye bubanga like babuzudde nga buli wansi anti awo omuyonsa kuba obeera tokyasiiga awo omuyonsa wapaka mwaka gwomukaye emyaka gy'oyagala gy'omuyonseza kati kapya ki ke babasomeseza leero eno tugamba ku luli babalinga basomesa ku luno muli ku step kye babasomesa ku pya ki obulwadde lwe basomesa kale ku bya buyonjo kiba kitya kale omuntu yenna nti olina okuba oli muyonjo like omwana omuwala olina obeera ng'oli muyonjo nti empala ozooza kale nga osenya kale buli kimu ng'okikola ki ng'okikola obutafulumya lusu obeerewo nga oli clean musomera saidi wampozi naggulu mulago oba mulago transport amagenda twepakira then amadda ne bakuwa akuzza ne babawayo ku kasente kigaza balina basponsor nabo babayamba bakuwa akuzza transport oluusi kati bano bayanga mothers n'osoma ekyalaani ogenda n'okola ki ekyalaani era Nakafu yali ayisemu naye yetayagala bya kyalaani yali ayiseemu bayanga mothers bakuwa ekyalaani then ekyalaani bakikuwa kiba ky'amasannyalaze kye bakuwa bakikugabira naye nga bajja kale woobeera kibamu like tracking device so si kikwata okitunde anti kyebaba bakikuwa nga bamanya woobeera wogenda okukolera kitegeera bajja ne bakola abantu otungira abantu n'ofunamu akasente ne weeyimirizawo n'omwana wo obulamu ne butambula bali bamugabe Nakafu agenda asoma ekyalaani yagaana nga ye tasobola asoma kyalaani kuba amanya ge gayitamu era nze bwe yagaana waliwo omwana omulala era naye nga ali ku status gyendiko naye ne mmutwalayo kati bakimuwaye oyo ye tugenda tandika butandisi kusoma kuba kati nze banga nsooke kuzaala gwe tebannakuwa baga nsooka ozaale nsooke nzaale kwano mu kutambula bijja kummenya ekitegeeza ekyalaani bakiwa omuntu yenna azadde nga muto so sayina bulwadde nedda noba titobulina kati oyali ayisemu nga tabulina talina bulwadde naye nga like teenage mother azadde akyali nagamba kabamusomese bakimuwe n'agamba nedda twagendayo ng'akyali lubuto nga tannazaala kati ate ye bwe yatuuka ne yeekyanga amanya ne gayitamu nga mmaze okwawukana naye oba wayitawo ebbanga ne balyoka amanya gakola ki ne gadda era mama yange ne mugasi oba Nakafu agenda kukola ki kwagala ekyala kuba bakubya ku simu ya maama ne mugasi oba agenda kwagala bwe natuma ajja amugambe kwa yali mukwano gwe ng'ayogera naye yamugiddamu kimu namugambe nti yeetayagala byabwe yeetayagala kyalaani kati awo nawe nenkola ki nembyesonyiwa kati plani ze ez'okuzaala ziri zitya plani zange ez'okuzaala nze ninza ekimu lunanuma just njaga kugulayo cotton ne gloves kale n'ebintu ebirala ovulo kale kyensinga okwagala ovulo baafu kasimanyi bakaita akatono ke batulako ne mufukamu bubaketi ne baafu ebyo niringa kale byembulayo kale ebigenda mu ddwaliro kuba kyemayi mu ddwaliro wali omusawo tasobola kukwatako nga tokoze eki tomuwadde sente nawe oli wakuzanira naggulu era ndi wannaggulu kubeera abasawo gye bansindise kuba mbadde nywera ngaawo embuya naye bansindise era naggulu negezaako okufuna abantu abalala batuukirire taata w'omwana boogere naye kuba bebi we kimanyi bebi wajja mwana taata w'omwana kizibu omufuna sikyo sijja kulimba newabadde nga paakinga awo mu katoogo takyapakinga motoka ki avuga zino abula sijja kulimba manya zetikko omusenyu seezo zino eziringa maayika motoka like ye agitambulira mu baya bosi nti agipangisa bwebityo yiye ogenda wa paakinga mu katoogo n'obuza kyamanyi wabapaakingawo kuva we yawasa omwala omulala yalinga myaka emeka 25 kwa 29 wali ofunye eddenzi nno naye maama abeebigambo
ne baleeta obuzibu era bebaleeta obuzibu bamuyita n'erinnya leeta tamama ye mugamule Faizo kale onako tugambayo akalala kala mpozi njagala osooka ompa bulemu njagala osooka ompa bulemu kinene kye bayita okuddugaza emmeeza ki oyagala mbeere nga ndimbya nnaku bakazi betu tebalina bannnaku eno bbanga akalala kakikale ngamba akalala era balina okuba nga tebalina kale stress nga tolina stress kuba oli kale bampima nga nina pressure naye ate ono sigirina tulina kukola program ya nnaku era tunanyumyanga tulina okuba nga tunyumya just ebintu byakuchatinga buchatinzi obere happy n'akaana muli kasambe bwe kati kuno ogenda ofuke kafuke si byakusala mbate kaganya kaganya oyitawa simanyi mufunda nnyo kati gwenze bo mufunda Nankabirwa omwana abadde awoomerwa ebintu okufa anti wali okubanga munene omwana ne bagamba tayitawo naba munene atya Nankabirwa emiti gy'owalampye toyinza bba mufunda omwana ajja yitawo just stress gyezzeemu obeere mu kumba kugamba esindi kokole kale akabenga kagudde wali ekyo bonna buli omu aba akyoga nti watuuka mudala kafulume bufulume naye akiba tekisoboka bwe kale tekanatuusa sabako yafulumira eyo batenatuuka ate esaawa ejja kujja gwedda gweguma ebisa bijje kana kafulume kago wali katandikirewo okwavula bulamu butambula tebugende mate tunoonya akalala naye nakagamba kankenkuwaayo ebyakondomu biwooma nkubuulira vako ebyogamba nti ebyakondomu biwooma tebiwooma ebyo byammwe ebyakondomu tebiwooma atogambye ebyaffe tebiwooma nedda nga bugambye ebyo byammwe anti biti ebyaffe ebyakondomu byaffe mwe tebibakwatako abali saidi eyo ze nkubulya biwooma gwe gigezese ku kiri kikuve mu bwongo mu minds omuntu abamu gye si mumbeera nabo bwe bato baba baagala bamu abalowooza ayagala kusiiga bulwadde naye oli ajambala omanyi making sure nawe ajambadde olabe nakoko bwotyo omalabe nti anyumye bulungi omugaye katutandika emikolo making sure nti nawe oli ready okitege oli ready nga oli musava bulungi bwoti esavu nga ayitawo bulungi teyisobola kuvaako ebyo mwerimba kale ate olaba omuntu lwogikozesa nga tolina kweraliikirira kwonna namufunisa olukuta accidentally anansiiga obulwadde nga tolina kiweeraliikira kino omanyi nti omuntu ayambadde anyumye ayina akagenda okutrackinga buli kimu kyonna kiyinza okuleeta ebizibu bijja nnyumba gwe tandika ogyemanyiiza kumanyi abaganda bagambe eriddeko tekutula naye ate mu ebyo ebintu eriddeko yesinga okutula kati gwe gyemanyiiza empolampola ogamba ono yeerimba tebiwooma ebyo baako kyoyogera bijja kubbi naye bijja kuwooma sirina kyenyongerako mwagala ebintu ebyo nze kyendabazuula nali simanyi nenabazuula wano nemanyi abaana mwagala ebintu byokwepiica kale bigenda baleeteranga obuzibu ng'ofuna olubuto olulala ng'ofuna obulala ng'ofuna olulala n'ebyobulwadde byennyini ng'oli alina obulala obusinga ku bwo ng'akwongerako ng'obeeza kiro ate nkulekere kubanga ebintu byokwepiica byo byagalira ddala mubyagala mwe n'abaana wano abaana bali wano ndowooza singa nange nali kapere nali badde nze omu ku bebala ku zilisiti agambo kangako nakatwala tebakayigiriza eyo gye musoma bakyajja maazi kale kati batwawuddemu naye kyakono mukye basooka bayigiriza anti kati bagatandika otwawulamu kale mulimu abato emyaka 12 okudda wansi nga tebayinza bagamba bigambo binene kati bagenda tandika otwawulamu 18 paka ku 25 kwetukoma awo tulyoke tutandika osoma ebiddako naye biri baba bibagamba da abusnain n'omusomero abasomesa abaana baba bangi kale eri aje tubeera abaana baba bangi abato abakulu fe abasinga naye gwe ekyo kimanyi ne bate bakikusomesezza kati nze nkikusomesezza tokirinda bakugamba use a condom if you not that abstain biviireko ddala tobikola naye kati gwe nga Nankabirwa wange tebasobola kugamba tobikola ogamba bano bansuubya nno obulamu bw'ensi kati balina kugamba kimu nti bagikozesa bwe bati bajambaza bwe bati oli ate si bwagaana okumakinga sure gye mwambaze anyume mutandike nimbye sina kyenyongerako entu naye ebintu byoma biwoomerwa ebyo si ekyo gamba ye si ekyo kale tuyinza otasukaawo olunaku olwaleero nze Sonko Muhammad nyongera okutumiza kusenga wange Coleman wanjawa
ndiye n'obwomu bunnuma senga yancha simanyi musango kigwe nazza naye nga mbajjukiza ntukola airport pickups obokoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda please tambula naffe tukuvuga kwa kisaawe Entebbe paka ew'omu waka ku mulyango oba kitegedde bulungi nnyo Suplex Gym esangibwa bweyogerere Kafule ku luguudo luyita Munga odda e Bukasa Betty's Touch and Beauty Studio bano basangibwa bulobo omwana omwala ono amanyi okola makeup no ow'omulembe ddala alina gomasi ezivira ddala America ne mu nsi endala ez'enjawulo ezirabikira ddala obulungi nnyo asobola okuwa gomasi n'ogyambala nga gwasoose okugyambala so wekwate Betty ajja kubanga akwambaza bulungi nnyo nnyini ddala ku mukolo gwo akusayiringa enviiri ka makeup ak'omulembe nawe ayagala okuyiga enamba gy'olaba ku squeeze back awo squeeze back buno bufaananyi kino ekyaffe nga kifunzemu obujjawo butyo enamba egikoppeko obeere ng'oyogera ne Betty ajja bbanga akwasaganya ali just ono buloba ate ali mobile asobola otambula najja nakutuuka kuwona woba okola ki wona woba oli Angel Marina oba muyite Mayira Angel ku TikTok yali emabega wa kamera so olina kwotugambayo biweddeyo ndowooza nsibula nga ntumira SB4 SB4 media then nentumira Murongo babiri Sarah akolera oyo owuliriza obubuuzi bwe yasinza butabuwuliriza kubanga n'obuwuliriza nti obukozesa bukozesa bali badde abana tebakuteeba batyo nedda kale nakajja naye nga ndudde nga muwulira naye nga kale olumu simuwulira naye kati muwuliriza nnyo ku star nga naye mutumira abamu sibajjukira ab'ebweru naye nga bonna kale mbatumidde kale bannaye tuyinza obutasukka olunaku olwaleero naye mwetaagayo ndooza kansala omulala ow'enjawulo ajja yongera abakansolingimuko nze Sonko Muhammad wano ndabikanga atagenda kusukkawo tujja sinkana mu bitundu byaffe binaddako mu programu zaffe endala mpya subscribinga kwata ku kadaawo comment section weeri awo obeera ng'oteesa naffe mubeere bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.